Oluyimba lw'abajjajjaffe olwa Mukasa Akeera Akeera ku nkoko embereberye lutuukira bulungi ku muweereza Lukanga. Enkoko ey'okubiri egenda okukookolima nga mutaka ku paaka enkadde okunona empapula z'amawulire okutunda. Olw'emyaka gy'alina yatukwasa ekinyegenyege okumanya engeri gy'akolamu omulimo gwe ku myaka gy'alina, kuba bangi mu budde bw'azuukukiramu babeera bakyali mu kutendereza yazimba. Tezaali busa kye twayagaliza embazi kibuyaga n'asuula, essaawa zaagenda okuwera 11 ng'amaaso ku muzeeyi Lukanga kwe tugakuba n'empapula ze ku mutwe ng'atambula awejjawejja. Era naffe tetwabadde babi ne tusalawo kumulinnya kagere tulabe engeri gy'akolamu emirimu gye gino. Bye twalabye kambive ku ntono ng'omuyala asanze we bafumba. Muzeeyi muweereza ono atandika okugaba amawulire ku social center mu Kisenyi era nga bangi babeera tebanaba na kweggula. Wabula ye tekimulemesa kukola gugwe. Okwerinda tekuba kutya. Ayina waatereka omuggo gwe ogukanga embwa ezaakamuluma emirundi 3 era nga buli lwatuukawo ziba zaagala kumulya bunyama. Ono bw'ava mu Kisenyi adda ku luguudo lwa Kabakanjagala, wuuye Mmengo, Ennamirembe, ate bw'avaawo n'ayolekera e Kabuuso. Eno yonna atuukayo nga talina yadde kassewajjuba kaakozesezza okuggyako okutambula obutambuzi. Ng'agaba amawulire gano twabadde tetulaba bwe bamuwa ssente kyatuleetedde okwebuuza, obulamu dda twakitegedde nti asooka kugagaba oluvannyuma n'akomawo nga bw'asoloozaamu ssente ze. Omulimo guno yakagukolera emyaka 52 ng'agukola buli lunaku. Omulimo guno yagutandika mu mwaka gwa 1986 ng'empapula ze yali atunda ebiseera ebyo mwalimu Uganda Agas ne Taifa Leo okuva mu ggwanga erya Kenya. Ekyamwagazisa ennyo omulimo guno bwe yali yakagutandika olunaku lumu yafuna siringi 16 ng'ebiseera ebyo gwe gwali omusaala gw'ow'omuluka. Olwo bino byonna abitutegeeza tutambula nga ffe tulowooza tagenda kutuuka awummulemu nga bwe twagala okumuswamira emboozi egw'amakerenda. Kumbe ye musajja mukulu ebyokuwummulamu yabisula mu guluka anti gyakoma okutunda amawulire amangi, gyakoma okufuna ssente. Olupapula lwa bukedde alufunako 150 ate New Vision n'endala n'afunako nusu 2. Okumanya twatambudde twagenza okuwulira nga wamma ggwe n'ag'ekivubuka gatuwedde nga n'omutema mpola gutandise okutusakata. Wabula nga naye teyabadde mubi, yawuliriza okusaba kwaffe okufuna we tuwummuliramu era nga naffe akakisa olwakafunye twamutegedde entanyeenya era naye bw'atyo n'asumulula emboozi n'antaggwa malojja. Era ekibuuzo kye twasoose omubuuza kyabadde oba omulimo guno tegumukooya era ddi lwasuubira okuguvaamu. Wabula engeri gye yatuzzeemu ng'eraga nti agwagala ng'ekkubo ly'omufumbiro Nantakyayika ng'omukwano gw'omu lusuku. Abalala bagaya natinze sikyalo nawendaga nti nalunaki nti nange ndinawe nsaba omulimu emirimu sibisobola ate nekirala Wuuno owentuuseyo sikyasobola okukolamu amaaso gandi bubi. Ng'omulimu omulala gwonna mubaamu okusoomoozebwa era naye talyerabira lwe baamubbako emitwalo 12 ze yali atunze mu mawulire era nga yali azitwalira bakama be. Ababbi bankubirawo mu Kisenyi katono nawonera watono nnyo okulaba nga nfa kubanga banziba ssente mu nsawo bwe yazisika mu nsawo nadduka bwe nali nkuba endolo abanankani ow'emabega yakasuka mu nankani ekyuma kyampita wano singa kyakuba wano singa musinsiriimu. Era omuggo gwembadde nagwo embwa zakamboje emirundi 3 nga ngenda mulago wankuba mpiso 10 era kati bwendabe embwa nebweja bweti mpula nga nekanga nti genda kunduma kati wenyimiridde kati enesawo omukono lwange kukola bwino bwakawonamu ku katono nali nserengeta bwe nti ayo Kabuuso gye ngenda owafuso najja bwati kino eky'omu maaso si kye kyantomere yantomere eno nansuula mu mwala maze emyezi 3 ndina omukono gwe tigunawona bulungi
ngeri emitimbagano gye jjajja kyamufuukira kizibu gy'ali kuba bangi kati amawulire kwe bagasomera wabula n'emyaka wulira tegikyamusobozesa kwetikka mawulire mangi nga bwe yali ageetikka. Yatundanga kopi 5 kyokka nga kati akoma ku 120 zokka. Ng'omuntu omulala yenna muweereza Lukanga alina ekirooto eky'okulaba ng'afuuka omuntu eyeebuuzibwako ku kyalo era aweebwa ekitiibwa. Wabula ekirooto kino kikyagaanye olw'ensimbi ezikyamwekubye empi okumaliriza ennyumba ye mwana amalira obulamu bwe obusigadde. Ku lwawano nawali Ibrahim Lubega Kasinga, Mustafa Semugenze, Record TV.